Welcome to yet another edition of Share with RKB. Nobody kwemli sharing and subscribing and commenting. That means a lot to me. Era nga bwe nkola ennaku zange eza bulijjo naddala mu ngeri y'enjawulo leeta abantu abatadde ettaffaali eddene mu bintu oba mu ggwanga musically, politically, economically. But today ku olunaku olwaleero ku Share with RKB negatiddwako omwami ow'amaanyi mu bintu bye bayita endongo. Boyogera ekigambo ndongo tosobola kwogera ndongo nga teba mu linnya lye. Boyogera ekigambo band tosobola kwogera kigambo band nga temuli mu linnya lye. Boyogera ku bayimbi abalina discipline era abadde for some good time tosobola kutwogera ku linnya lye. He's a father, he's a husband, ate he's a musician. Omwami Moses Matovu aka Papa Moi naye olunaku olwaleero nange nsanyusa bantu kigenda gitya tukola tukola gye tuba tufunye kwanza emyaka gy'ataano egigenda mu 5 Afrigo Band guno bwe gunaggwako ja kuweza 50 years. Okay. Nenga gwe mu Afrigo mumaze mu bbanga kinagwa. I'm one of the founder but nze kumpi nze nsigaddemu founder ba band. That was 1975. Ngatandika Afrigo Band. Ngatandika Afrigo Band. Bangama tuwakulira mu Kisenyi. Saakulira mu Kisenyi Church naye nga nali musambi wa mupiira footballer nga njagala nnyo omupiira. Kati awo awali Owino waliwo awo Nakivubo Settlement walingawo ekisaawe so Nakivubo Boys nga we tusambira. Gusamba namba ki? Nsamba winger. Right winger. Yes sir. Gye bayita right midfielder. Yes sir. Kati ffe nga tulina tusamba wing namba musanvu. Onabo ojjukirako wasambagala w'omupiira? Bangi. Ngaani? Nasambako ne Kalisa Kabundi oyo muganda we, nasambako ne Setuba, Siraje Sendi, Jimo Murogo, abasinga tebamulaba. Awo basigala nga bali prominent mu mupiira? Nabasangamu. Okay. Kati bwe twavanga awo tugende Nakivubo Stadium. Express nga gyesambira. Kati twafuna chance ne tugendangayo. Nga baba tebaweze nga baga jangu osambe nga tuli bato okuweza side. Olwo nga myaka emeka egyo gy'olina? Nalina ndowooza 17, 18. Awo osobola okusamba. Naye ng'era ndi muto bali basajja bakulu. Badafala, Bakitonsa, Kitanda, Alex Oundo, masajja ge bantu ab'amaanyi. Masajja ge? Abo nga betusamba nabo ne batuyigiriza. Then nga bwe nkuba ne music naye kati mpira n'engule. Oli otandise? Nali ntandise. Oli omaze okusoma olwo senior 6? Nalinga mu senior 1, senior 2. Kati 66 nawajjawo political problem. By then the central government the late Dr. Milton Obote nakola ataka ku Kabaka Muteesa mu Lubiri. Kati nze twafuna basare nga Buganda government netuweerera abaana basinga okusoma omupiira. Kati anti muzeeyi wange our daddy yafuna accident. Kyomukisa omubi n'akutukako omukono n'asigaza omukono gumu. So kati n'asaba basare naye n'abannyinaze babiri nange ne batuweerera. Engenda S1, S2, S3, 66. Bote n'alumba Kabaka Sir Edward Muteesa. Kati awo basare nze nenvaako nedotaana neŋŋanta nze kansamba omupiira kanyimbe naye nakomamu S3. Kati ebiseera bye bali kitangira S3. Twalinanga primary league tuula mu kyomukaaga n'ogenda mu kyomusanvu. Junior secondary 1. Junior ngetandika mu P7. Then ne 2. N'otuula n'ogenda mu senior.
Okusoma kwalinga kutya mwayambalanga mutya? Twambalanga mpale nnyimpi Mwenna. kulyako abali mu siniya nabo batusaaliza bambala mpanvu, neffe twambala mpale nnyimpi n'engatto ne stockings n'essaati enjeru. Zanga mwegomba okutuuka mu siniya mwambale ku mpanvu. Twambale ku mpanvu. Nga mukikolerera. Kati awo ate bwe natuula junior 2 tebyagenda bulungi ne ngenda mu Bayindi awo ku Equatorial Hotel. Yes. Waliwo essomero baaliyitanga Pillars Secondary School. Kati nga lya Bayindi naye ng'abaddugavu nabo mwe bali nenfuna awo. Nensoma S1, S2, S3 awo olutalo we bali. Ye basa lwe lijogeddeko. Okutuusa tekwalingawo Abayindi n'abaddugavu, I can imagine. Kwegamba ng'abantu bemumanyiragana mubitwala easy. Omanyira kisooka okola mangu emikwano. Kwegamba ate nga kitambula tewali nnyo kyamaanyi. Namubeerawa nambeera soka nembeera Kaawe wa Bakuli ne Honorable Francis Babu naye nga yansingako obukulu. Kati maama wange n'owuwe nga bamukwano awo wa Bakuli. Kati ate awo bino ebyolutalo bwe byajja ate nze ne ngenda side ya taata wange nemba nga nvaawo awo. Ekitegeeza mami ne Dr. baabeeranga wamu? Baali baayawukana. Baali baayawukana nga tuli bato. Kati nze nali njagala nnyo maama wange ne ngenda naye. Abaana abalenzi. Ne ngenda naye ne tubeerawo. Obulamu bwatambulanga butya without daddy? Wange gwe tofaayo kasooli ne ate kati mami waali nga tewali nnyo kyamaanyi kyemmiisinga naye kati nga bwe nkubidde bwe yafuna accident kati ate nengenda ewa taata wa dadi waffe kubeera naye netubeera ffenna myaka negyetoola mpaka Mukama bwe yamutuwa nga 7 nga mu gumu eyo ndudda awo. Era kyava ku mukono? Yakula ndowooza n'aba nga mugonvu Mukama n'amutwala. Okuva mu ssomero okuma mu senior 3 tekyakumenya? Tewawulira nga waakiri walibadde weeyongerayo? Nandibadde neeyongerako naye incident eri gye nkugamba yokutatagana basale. Ate muzeeyi waffe afunye problem ate basale nenga nti anze kanzikwate lino nti agenda mu maaso. Naye ng'ekirooto kyo kyali ki? Sijja kulimba ffe nga tuli ebintu bingi ebyalingawo katolaba ebyemizannyo oyinza okusalawo okukuba ebikonde n'obikubira ddala salawo okusamba omupiira nagwo n'ogukola ki ogamba okudduka Paul Volt ababuukira ku muggo byonna nga tubikola kubanga twali tulinaanye police training school. Kati police training school ng'erina ekisaawe nga kirimu omupiira rugby okudduka ebyo byonna javelin shot put ebyo byonna emizannyo boxing kati gwe kyoyagala kyoyingiramu naye being ng'oli muto buli kimu oba olaba nti okiraba kati n'osala busazi kangende nakino. Ozuula otya nti osobola okuyimba? Okuyimba kwegamba ewaffe ne wammami maama waffe bakristaayo kati ate taata waffe musiraamu naye engeri nabeera nnyo ne maama kati okusoma awo primary natandikira awo Namirembe Primary School nga tulina okugenda ku Busande okusaba kati nga tulina okusaba kati okuyimba of course ate era abalinga bwe bakristaayo bagandooza nako nagabanako ne bimbeerera byangu kati awo ebiseera ebimu nga tulina ba neighbors nga batunda omwenge naye nga waliwo gramophone gramophone eyimbisa amayinja batuzaako ejjinja akayiso naye ng'olina okunyola kati nga nze by then dj ng'oyiga bw'oba ne interest ng'oyiga teekako empisa okutuusa
ate selection ng'abantu basanyusa kati music oyo najja nga anyengeramu nenzija mpola mpola. Omulimu ogwo ogufuna otyo gwa DJ? Just anti ng'omwana baneiba baleese balina gramophone tewali operating oluusi tazze nze nengiramu nga byangu. Twafunangamu challenges okoperatinga gramophone? Just ng'olina kubeera very careful. Eno ejjinja disk ejjinja eri obutakalabuka kufuna scratch kuba empisi bwegira bweti lyonooneka liba libuuka weyakalabudde buli lwe lutuukawo empiso nga libuuka oba obutabuuka kati so olina kuba very careful. Kale ejjinja lyabanko oluyimba lumu oba lyakubanga album number? Lyalingako lumu kangambe ng'okyusa flip side naye nga luboolu naye nga ddene kwabadeko nga album number nga bagiwandiisa kati ate ebyo byajja luvannyuma naye biri ebyasooka ejjinja liba ddene nga bw'olaba LP naye nga only one song like oba zaalinga 3 4 bwebityo. Olwo kati ekyo kikuyigiza kitya okuyimba just listening to that? Anti bw'obeera mu music buli ssaawa ogenda ogeegeenya ennyimba n'olugira ki n'otandika okumanya wano bayimba batyo kati kivaamu ng'oluyimba lwonna. Abantu yali bbaala? Yali si bbaala saaki ng'oli alinawo omuzigo gwe bantu banywerawo walagi bino byona nti beereddene simoolo kati bakkiriza abaana bato nga tebabagana kubeerayo? Abaana bato nga tebajja naye nze beege nti ate ndi neighbor matovu jakutereko ate ne mami waye nga taŋŋaana nga tutambula. Abantu abo tebakuyigiza mpisa mbi tandika gamba sooka ojjeko omutwe jako obukyu era maama ye takkiriza agaawo n'omusiraamu naye nga nze njagala kuyiga bya music wakubanga ku ssente nga sifaayo na ku ssente jasimba hape sifaayo tolaba n'omupiira ogwo fere twafanga ku ssente era omupiira fere twagufunamu kumanyika kati ngaawo bwe nagenamu express nensambirako ne Buganda team n'abo ba stars ne tumanyagana bamasajja ge Charles Jagwe kwegamba abantu abo nga bamaanyi kati nga oli kubikogonaizinga nti Matovu oli otya owulira essanyu naye nga tetuliko kya ssente kati ssente zizza ate luvannyuma ate ffe nga tetubadde na bintu ebyo bya ssente ne oba tosambye n'otuula butuuzi ku benchi ng'oba happy otudde n'abanene ekyo n'otuula butuuzi tere bino nti ze tebampadde obeera happy toyinza nakuga nti onyiige ng'otudde ku benchi tosambye naye ng'essanyu ly'olina okyamaanyi. tofunanga buvune mupiira waguberamu amakuli mwana ato ate nze saafuna nnyo injuries omanyi bw'obanga oli dribbler omuntu ajja okukuba oba omulabe tukiyita driving mirror nga bw'obeera moroka n'otuulaoyo nga oyo agenze egamba naye nga just butonotono si nti oba nfunye problem. Omupiira aguyigiramu kiguna gwakuyigiriza kyonna? Kubeera wamu n'abantu egamba n'okufuna endowooza ez'enjawulo n'okukola emikwano ebintu ng'ebyo twagenda egindi kola get together bwezityezo naye nga lwozo ndi nnyimba naye ate omupiira gwe gwasobola okunteeka mu bantu kati okuyimba ate kwajja oluvannyuma naye nga kati ate abandaba leero bwe mbaga nali nsamba abawakana n'okuwakana kakati lwakuba ensi zaffe gamba tetuli kati nandibadde nina nga firimu nenkuwa bwinti nondaba nga bwe nali olaba na bino era ebya music
oluusi tukoma ku bifaananyi lwakuba kati vidiyo zajja zatandika okujja naye eri emabega gye twatandika nga tetulina recording ng'eyo kati nga bwe tuli ku interview eno nga tebiriiwo. Tulina Radio Age, Radio Uganda ne UTV, Uganda Television. Era kati nga n'ennyimba bw'oyimba oluyimba olina odutwala ku radio. Naye bamala kutuula board of directors kuli sensalinga board of directors abaaki Radio Uganda nga waliwo head of program batuula board nabaga yawemudde teruyimba luno lubulamu kati ng'ebyaleero weeza kasimu otandika kutuula waka ng'oluwulira owulidde naye luli n'okukola recording ffe nga bandida batuga nti tulinayo recording tukeera ssaawa egi nga tuli ku studio ku makya naye nga ate tugenda ku recordinga ssaawa 11 naye nga tovaawo interest eri kwegamba ng'owulira nti tugenda kukola recording nga kyamaanyi nkugambye nga tukeera ssaawa naye nga tutandika 11 okurecordinga essaawa 12 zo mumakkati awo tulinda producer bamuyitanga Edmund Batte yafa bangi nga y'omu ku baproducer be tulina wano abakabi naye kale nga yali abakola ku gundi eyo UTV ng'avaamu saa 11 naye ffe nga tetufaayo tumulinda mwagala byakabi tumulinda era nga buli nga kingi nga kyamaanyi kati nga okulikodinga kwabanga kutya nkulema kati bwe kuli kuno kuli tekinologiya yakyuka kakati luli ffe recording nga tumala kukola practice kati by then nga ndi mu crane span naye nga tumala kukola practice oluyimba lwetugenda okukola recording netumala olukwata namba olumanya netugenda mu studio. Owulidde tekinologiya yaliwo by then nga tulina microphones emu kwe tuyimbira endala ye recording bass rhythm guitar twayinanga keyboard evenanga piano nga tukozesa rhythm guitar lead guitar ne bass ngambikubira ali wennyini atumaze nga band kati baleeta microphone emu ne baddira amplifier bass neya rhythm neya lead guitar oba solo kati microphone nebeera mu center eyokubiri nekwata ebyo kakati ono konga oba ne maracas ez'ensaasu najja wano wetugenda okuyimbira kweri bwe muba mwina omufuuyi era n'afuuyira kweyo kati olwe mwafuna ttaani wakwatira ku maiki babategeka kati ngaawo microphone ebeeraawo mwena ne muyimba naye ng'ebikwata naye nga mulina kukuba mpola mpola anti musobole okubalansi engeri gye mulina mics ebbiri zokka kati in fact ne channel nga ziri ezo ekyali ekizibu kusobya luusi bw'osobya tuddamu ate ono kikola otya osobezza tulina track ezi left ne right olaba kati zino tracks zizze tekinologiya baze bavunka kati buli omu n'abeera ku traka ye bw'asobya luusi ye yekka yaddamu naye luli nga ffenna tukola netebeza papa nsobezza tugenda kumaliriza kati tuddamu olunaku olweggyini oba tuddayo buzima bega ne tuluddamu from the word go from the start kati ensonga lwaki tumala kukola ki practice na perfection ekyo wayigamu ki nayiga obugumiikiriza n'okuteekayo omwoyo ku kintu kyokola bw'obeera awo nga gwosobya buli saa bano obakooya naye kirungi ate nga mweyawulira nti atoliyo nga tegwosobya kati
kati kyobola kati ffe zino ebyaleero byakuseka ebyalo byangu very easy bw'oba omanyi naye era oba tomanyi naye kati ffe tuseka laba bano kati nze nyiza okuyimba amaloboozi nyiza okuyimba oluyimba muntu gonna gagabeeramu backing taking lead only me ate nenfuwa n'emirere ng'egi kati bw'obiyoga nti abadde bameka naye only kale ekyo kyayambako kubanga oyinza okubeerawo nga ofunye omuntu mufuuwe naye nga temukwatagana omuntu muyimbe naye kati nganze Charles Sekyanzi yali ansingako omwezi gumu obukulu naye namusanga mu Cranes Band kati okuba ne tuyimba mpaka lwe Mukama lwe yamutwala kati bw'oba owulidde ennyimba ze twayimba toyinza kwawula nti ono matovu kati ate nze nga nze mutono yeye munene kati balowooza nti nze omutonze ennyimba waggulu egamba naye nga nze ennyimba second Cranes okusooka nali fans wa Cranes Band kati nga ngendayo gye bakuba waliwo kye tuyita lift kuba lift no nenkubakuba obwo obugoma siwanyana bwakonga kati obwo nga bubeeraawo naye nga drama abeera nnyo ku drums nga bube kati nganzi nga mbwagala nnyo kati nga mbukuba ne basanyuka bampita omwana w'ekibuli yazze anti gyenva ekibuli awo nga tutambuza bigere nga okutuuka wano ku White Nile Katwe nga tetuli kati olwo ntandise nvubuseemu mpiira biki genda kibugo kati White Nile ate White Nile nga tuyingirira bwereere kooki wa Express kooki wa the late Jole Jochwanga yali nanyini White Nile kati aba Express fena nga tuyingirira ki bwereere naye omutima gwa music nga gundimu kakati ne tukolawo band bagiyitanga Thunderbirds kakati nga tukubirawo ku White bamatiini ebiseera ebyo waliwo teenager dances abaana okuva ku 13 up to 19 batiini kati nga every Saturday and Sunday from 2 p.m. to 8 2 p.m. up to 8 p.m. ye teenager nti amazina ag'abavubuka mpulira abavubuka kati White Nile eyo nga abavubuka ba teenager ne New Life nawe gundi ajimba Elishama New Life yali wano twalina night clubs kandawe White Nile New Life Suzana Kololo kati governor ye yali Kololo club naye bwe baagira naye nga night clubs emeka zaali nnya nga z'amaanyi mu bannansi naye nga White ne New Life ne Suzana ate nga y'abaloodi nawulira bagamba ng'erunjira n'omubi anti biri ebitaala byali bingi tebyali bingi kati edda ettaala eziri colored especially red kati nga gwe Ruth bw'oli mweru ate ng'okyuka oyongera okuba brighter kweganga bintu kale ettaala ng'eyo twena ng'etufuula nti kyakabi naye ng'eri eki eno tube eya red olidde kati tuvudde wala ekibuli kati era nga gyenva nenzija mu Cranes okuzina ku mazina ag'abavubuka anti okujja mu dance teenager dance nga tetugigwa Saturday ne Sunday olwo nga likyaliyo ebiseera ebyo oyo mutineja munno bangi abantu betubadde nabo ogamba okugenda mu dance nga tojigwa abo bannange betwalinga nabo walingawo Abe waliwo Malajumbe Abe kimukibi
Abbe Setuba Okay. bonna twasanga nabo Sendi bantu bavubuka bangi nga twambala kakati walingawo okwambala Saturday olaba Kampala Road kati okuva wano ku Delight Cinema okutuuka eri Pentecost eri KPC yali bagitanga Norman Cinema. Kampala wano twalina cinema halls zalinganya awo kulerwe walingawo Delight Cinema. Wano bagabira ka driving permits erudda awo naye wano ku kizimbe awo ekitunudde mu parking waliwo Delight Cinema. Kati wano woolaba Bonita bagiyitanga Nita nga cinema Nita. Kati bw'ogenda eri Kampala Road waliwo awo bagitanga Odeon Cinema. Awali KPC KPC bagitanga Norman naye eno nga tonnatuuka ku KPC rudda awo bagitanga Odeon Cinema. Kati abalabe ba firimu naye nze nga nsinga kugenda mu Delight kuba mpita omwo mulerwe nsula Kibuli nga kyangu naye nga tulaba tewalingawo theatre za mizannyo zaaliwo National Theatre yaliwo twagisangawo naye nga ffe tuli ba firimu namazina So Crane yo yali etya for you? Crane's Band yali nnungi kubanga kati nentandika okuyimba nentandika okufuuwa saxi bakukkiriza olwo nga ndi memba kati nenkompozinga nyimba zezisinga ze natandikiramuko zaali mu Crane's Band. Wali oluyimba lwange my first composition bayitanga Jimmy Saasira nga luli edda oyinza okuyiiya oluyimba naye nga temulina muwala oba mukyala kati gwe n'oyimba ng'omukazi naye ng'oli musajja story nga ya mukyala kati Jimmy Saasira twazaala abaana nondekawo wandeka n'abaana ebintu bwe kati bwe tuzze tuyiiya ennyimba nenjiya emiziro bulijjo ndaaga nyimba nyingi ze nayimba mu Cranes. Nga wava dda ng'owandiika ng'era nze weezuulirawo mu Cranes? Nze mbadde mpandiika biseera bitono nnyo lw'ennyimba ezitali zange ojjako kati nga mu bandi nga tulina bakompoza bangi bingi nti nze ndi muyimbi ne Ssekyanzi Joanita oli ayiiya oluyimbi n'alutuwa ne tulwongeramu ng'abayimbi ne experience gye tulina kati n'oyiiya ati wano tujja kukola bwe tuti tukole bwe tuti collectively nga mukolera wamu. Naye ekitone ki ky'otolina osambye omupiira oyimba ofuuwa omulere tutumba ezo zikuba basically kiki ky'otolina mbuba tugenze mu art? Kati byonna kati gita sigikuba besi naye nsobola okuga nti kuba booti drums zizikuba naye olw'experience so okuga nti agama kuba booti trump nze sax ze nfuuwa sax alto tenor soprano ne flute naye ate sifuuwa trumpet naye trumpet yinza okuga tukufuuwa booti Ndoza nti kasita ofuuwa ekimu ku byo olina oba obisobola. Gyebala ababire kati nze trumpet sigifuuwa tromboni naye bwe kijja nti tukola arrangement ya kufuuwa sobola okudirectinga naye ng'akuba booti noti gundi bwe bityo. Wano wonna otandise okuyimba otandise n'okuwandiika nga n'omulere osobola ogufuuwa otandise ogutegeera. Nagufuba nasooka kuyimba nensooka nenyimba naye kakati ekyandetera okufuuwa nga tukuba kye bayita cover songs ennyimba ezitali zaffe nga tuzikuba naye nga tumiisingamu emirere kakati nga wali awandibadde omulere ate owa gita yakubawo naye nga tebijja naye katuyige okufuuwa nenfuuwa ne Ssekyanzi n'ayiga okuba trumpet bwe tutyo naye nenjigiriza abalala ne tuwera ne tujja nga
kati bandi etirimu glowing eba tejjudde bulungi ku muntu amanyi batejjudde kati ennyimba ezimu bakubisa keyboard organ oba piano naye balina keyboard ezirina amaloboozi agafaananamu saxi naye tebanga eri saxi ebyo byalingawo mu biseera ebyo ngamba kati oyinza okuga nti abadde tulina mulere tujja kukubawo keyboard naye ate afuuya omulere gwennyini bw'aba agumanyi kisinga okukubisa keyboard naye nga nayo eba nnungi nga naawe olina kugamba oyiiya ebintu kati olina okukola bwe wamuyiiya ebintu ng'ebyo ebyokukuba biteekwa okuba nga birina melody ennungi omuntu n'awulira baayiyiza akantu so si kuddira lwalo kye yakoze ate naawe n'okola ate yiiya beera creative naye it takes time kakati kiringa kati bwe natandika okufuba saxophone tewaali muntu ayinza kuga nti oyo matovu kubanga nga siina originality naye olina kikolerera okifuna kati n'okuba oyo matovu oli identical mu kintu ne bwe bajjita ne bakuba kuyimba naye it takes time nakamize tumbo zuulira nsewanya kitwala ki togira bugizi n'olowooza nti ki kati kyova olaba ogenda e Bulaaya n'osanga omusajja afuuwa omulere n'ogamba banno nteete mugamba nti nfuuwa ng'otidde kati ye nga waakabi gye bali bangi ate bali down to earth tebalina malala kuyinza okunyumya about 4-5 hours kikulimba nga gwokoowa naye omubuuza kyonaagenda ayinza okubuuza how many hours do you practice a day kati genoga 4 hours naaseka nakatwala 4 hours yakola 16-20 hours a day naye esibira mu room n'ajjako n'essimu alina abaana oba n'omukyala bamanyi tebamukonkona owulidde naye bw'omusanga afe Ruth ogamba kati bano bayinza okukubuuza naye gwe yiyo ng'evuga bulala ati wegaba alaba enjawulo kakati ye naga nti bwe ndaba gundi kibuuka nziruka buddisi kati ate wegamba abantu bangi ab'amaanyi owulidde n'abadduka Bugereza ebweru Bulaaya Amerika wa gyebali n'omusanga akuba eŋŋoma drums ezo zasebanya kongazi ayinza okukuba ezi ng'oza ziringa 10 azigyamu amaloboozi ag'enjawulo naye nga ziri oba emu abayimbi abazinyi nga bali waggulu kifubeera bwe kityo nakiri so thara batandika babaagala balina passion kirala batandika bulungi okuyiga facilities gyeziri owulidde ate n'abalungi gyebali oganga omuntu aga yakubanga Ruth ebintu ebyo kakati naye kakati wano ate abantu twewaana bwewaana n'abalala ne balwana nti ani asinga ntize nsinga ne bakubagana ebikono n'obuteyamba nawulira obubi okukola ki okuwa space okunnyonnyola kakati ebyo bwe bityo muntu aba akoze ekintu kye not necessarily nti bamuwaane kati nze waliwo kyempulira abantu niyinza okubabuuza oluusi ba radio presenters naye lwaki mwagala nnyo okubeera nga getting involved ne music lwaki mwagala nnyo okwogera music naye engeri gye mwogeramu eri hafu etya kati luusi bw'aba ayimbye owulidde kale yayimbye
naye waliwo yafuuya omulere, waliwo yakubye engoma, waliwo yamuyimbiddeko naye yaga Lucy yayimbye no twanalizing bulungi ogenda baseline yakubye bass awo kwegana bana abatabeera na kumanya bamanye kwegamba ekikola oluyimba si ddoboozi lyokka si ddoboozi lyokka owulidde. That's why bwe tudda mu copyright rights oluyimba bw'olukuba nze ne nfuwa omulere ku ssente ezo ninako ezange kuba na playing part eyakubye engoma eyakoye kakati ne baba producer kale producer kati bakola music nga ow'engoma tebamwetaaga kubanga azirina computer byonna ng'akoze ogwo kati ebintu ebyo balina omusasula kubanga yakontributinga ku luyimba olwo. Naye kati bw'owanobwa Matovu yayimbye nanti kati Matovu yalina otugamba oluyimba lwange kubanga bw'oneetera oluyimba ogamba Ruth nkwetera oluyimba lwange njagala olunkubire ku mpewo kati olina okuŋŋamba ati Abdul nno yali ku sax gundi anti kakati gwe bw'oba oyagadde okuba nti oyogera ku music kola research okideeta oyowaana bwanyi Matovu tukubye tune netta kwega byakijega kwega muntu muwe ekifaananyi kisige bulungi owulidde omuntu muwe ekifaananyi but most of the times abayimbi tamanyi ba credit muwe nti omuntu yafuuye omulere neyakoze oba neyawandiisa oluyimba sometimes amala kwerwanako mwogerako naye nga kibi era lwa butamanya gamba tubeeraawo nga that is backwardness ebintu tulina okubiiga nga bebitambula zenga kati gwe radio presenter kola research kuba ogenda kuwulira abantu ate bangi ate naye waliwo ate abakusinga kati gwe bw'obawabya obola abantu nga bakayana we si Lucy kuba gwe babuuzizza ate kajjukira information bagiina wano kati ojja kwogera ekikyamu bo ate nga bamanyi ekituufu agamba yalimba naye gwe yatabitegeera credibility eba egudde kati waliwo yali ayogera ku music nga yawandiika Victor Match bamuyita Victor Match ejjinya ddala sijjukira yayimba luno kalimbawo mu South Africa yajjaawo ne bandi ye n'akubirawo kulagide kakati ono n'akuba after that performance yali ya weekend kati ku Monday waliwo writer wa Monitor n'akuba omutwe munene nnyo Ragadi yabbye show ekwega yakoze show y'amaanyi kati kyankwatako nnyo ne nti of all people Ragadi ye yasinze Dr. Gundio Victor nekinkwatako nnyo kuba nali sikikkiriza siga nti Ragadi tamanyi naye ku ngeri standards nga there is no way Ragadi jabba show ku Dr. Victor owulidde kati nafaayo nnyo nemubuuliriza nemusanga manya nemufuna ne bampa ennamba ye nemukubira nemugamba Sebu wawandiise wano naye waliyo gwani nemugamba nze Mwezi Matovu wa Pego Band njagala kumanya waliyo kusheeyo mzee Matovu kijja kuimba saaliyo yamaera so akulimba gwe yoyinfunda ati ye akalolaba akati yawabya abantu so waki wali omukubidde manye kuba kyankwatako naye nga tekisoboka ekikola tekisoboka olidde waliwo ekikyamu kati n'agamba mzee Matovu kyofu saaliyo bampa alolaba abalala omupiira ndi muntu wa mpiira owagira ki ndi wane waffe ndi wa Villa ate bweru Manchester United kati omuntu era agenda n'awandiika omupiira Villa bagikubye oba Villa yakubye naye muntu mulukire afuna imagination genda omupiira Lucy yagulese n'agwa Matovu ebintu betowe yagiraki muntu avudeega Villa yagobye yabanyweseza amazzi kwega muntu n'omulekaawo kati nze ebyo sibyagala owulidde kati
kiringa nze ndi musician sobola kunyoma bandi yonna nga ngisanze ekuba oba batandika butandisi bapya mu field eyo zisobola bagamba nti tebalinayo bakuba kuba naye mmanyi gye natandika. Actually obadde otuganda olina mu Crane Band olwovaayo otya mutandika Frigo Band? Cut after the split of the Cranes Band 1974 management yaliwo eddukanya Cranes Band ne stopping performance twatukubira ku Silver Springs. Kakati ffe twalinga mukaaga tuganda akali naye ffe twagala okuba kati tunoonya nze Dilate Sekyanzi Dilate Kasiri Bujese Jeff Sewava ali Germany eyo Tony Senkebejje naye originally nga tuli mu Cranes kati ffe tuganda tunoonya eki ebyuma tunoonya ki naye ng'akyali si kyangu. That is during a ministry ebyuma nga bayindi baali bagenda ebyuma wano nga tewali maduuka ga byuma kakati nga n'abantu tebanatandika nnyo okusuubula bweru kati waliwo omwami gwe twafuna nga tunoonya abatuyamba. Mwami yalina musoga kakati ng'ali awo Kampala Jinja Road awo tugendayo mukole bwa lisiti ne tumutuma bwa lisiti tukole lisiti mukole bwa lisiti kati tufuna essuubi tufunye gaaya agende kati ebyuma eri osanga kalina abiri nga 5 zonna nga byuma oli ebyo byuma tewali tabu netusanyuka kati wayitawo about 3 weeks to 4 weeks netuddayo mu office kati lwali twagimuwa kubanga agenda kweru oba yali agenda Japan agati yakomyewo mumulinde nanajja nti muli mutawavuka nti gyetuli nakomyewo naye byuma nga babiseera oli nabazeemu nga buli mu kigaati bwange nga 10 mweze sente zeba netugwamu amaanyi oli netukola ki ye twali twagala nti agule twamuyitiramu byuma no problem eri waliyo nga tulinga ng'alinga aga nti byangu naye bwe bambuulira mu lisiti yaffe total amount of money yaga nti byuma biseera mulimu bukigaati bwange nga 10 so kati tuvudde wala kati ebintu ebyo byagalamu interest awulidde oluusi abantu abamu bagenda ne babeteeka mu bintu naye nga tebalina abali tekiniko bayamba kati ng'okugula ebyuma waliwo abagula bajja oli n'agula ebyuma oba bigite China kati naleese ebyo bino ebyammwe temuli matovu naleese ebyuma ojja kujja mbikulabe n'osooka n'ogakamala obbira n'ogenda okulaba ku byuma bye yaleese kwolite yabyo nga teriiyo sakisi ng'eriyo neyigawo munda kwegamba because tebeebuuza olina okuba n'omuntu asobola okukugulira ebyuma kwegamba buli kimu kiriko technical side of it owulidde kati olayo microphone kati bw'oba otandika oba okwogerera ku microphone naye Ruthi ye nga yavuddeko bannange tubaleetera amatovu abadde awo liti kateri naamwongeza kati gwe bw'ojja gaga tova oba technically tomanyi how to build the diagram yaki ya mike tolina tactic yogera mu makkati gaayo ebintu ebyo eyongera agwa nga tovaayo kati ebyo byonna biri technical emmere eyo giraba oli ayinza okugamba nti
bwe nfuna loole yange sireeta amatooke nenfuna sente Singaleeta. ng'agenda ng'aleeta asibira oba abalinga Kibuye aleese loole. Kati bano abazze abagula Yes. abatunzi abaagala okusuubula eno waleese embidde si matooke kuba teweebuuza naye loole nga bali baakubba gye wagenda baakutema wegga buli kimu kyeyagalako tekinika. No kituufu ddala. Owulidde kakati ky'oba olaba ati nga ffe abaludde mu industry oluusi ffe abamu tetwagala nnyo kubeerabeera mu bintuntu ebyo bwe bityo kubanga abantu majority bajega, sorry to use word bajega. Kakati yalowooza oluyimba lwe luyimba n'akubayo akayimba kamu alowooza nti is on the top of the world n'atamanya nti eyo challenge. Gulinga era omupiira omupiira bw'oteeba eggoolo kakati ate next time ne bakuwa peri n'ogikuba ebweru toyinza kugamba abantu nti bane nze nateeba eri kati n'olimba kati ffe tukubye ennyimba nyingi toyinza kuddaawo nze nakuba gundi so what oba tolina ati oba olina leeta okiraba. So Africa mwani abakolera ku byuma okutandikira ddala okufuna ebyuma ebyammwe. Kati waliwo omwami omudi Leonard Mugwanya. Omwami oyo nga tuli mu Queen's Band yatukansa okuva eri mu Silver Springs okujja wano woolaba eyo Bati Valley kati tugitumya amaanyi Little Flowers Obligato kati Obligato kati awo yewe yali atandikidde Bati Valley Band Restaurant naye yali secretary wa Uganda Electricity Board Leonard Mugwanya naye yafa. Kati twagendayo oluvannyuma lw'eri management ya Cranes okugamba nti tustopinge twamuyitiramu olwo nga tuvudde kwoli bwalisi twadda waani w'omu Mugwanya naye yatukolera. Kati Uganda Hotels ebiseera ebyo eyo yatuula wano kati baali bajjamu equipments enkadde mu Uganda Hotels. Uganda Hotels nga eba hotelemu Uganda yonna Masindi Masaka Ntebe Kabale owulidde Acholi Inn ezo nga ziri under Uganda Hotels. Kati nga abagenyi bajjogira kati zaalinanga bands kati ebyuma byonna ebyali mu Uganda Hotels babireetawo ku Entebbe Road ku headquarter. Wabaawo atuzigira nti ebyuma baabireese mujje mu birabe. Kati bwe twabiraba ntulumba Mugwanya n'atuwaayo ku ssente nekugula some of the equipment endala baali baazitwala naye zaasigalawo ne tutandikira awo. Kyali kitange mutandise okwetegeera mwekka. Kyali kirungi naye era nga bwe mubeera bapya okumanaginga kuba luli tetwali mu management. Kakati ne tuba nga tulina mukwano gwaffe bambi Late Tendo yali manager eyo mu Cape Town South Africa. Cape Town eno hoteli eyo bw'otuuka omanyi wava si wava awo ng'ogenda Munyonyo otegedde waggulu naye wansi awo waliwo hoteli baagiyitanga Jjajja Village ya Direct Wamala baamutta naye biseera bya Amin kati Amin ne bagitwala nebeera under President's Office. Kati Amin gye yali awugira eyo waliyo swimming pool kati twakubangayo once a week on Sunday n'atuwulira nga tukuba kati n'afuna interest mu ffe n'alaba waliwo omuzungu bamutanga Douglas nga ye MD aga bandi kyeyo n'ambuulira aga bandi agadde okukubira wano kati munnaffe oli Tendo n'ajja n'atugamba nti baagambye be ne tugenda ne tukuba kakati ne batuwa omulimu tubeera resident band era temusaba ssente nga batuwa naye nga tuli resident band kuba Tuesday to Sunday
evening. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Wow. Okay. Monday nga tubeera naye nga tuli under presence of kakati ne batuwa ebyuma, baleeta ebyuma batwala mu State House. Amini yaliko ng'alina sitoowe wansi ng'ejjudde ebyuma bagamulonde netulonda ate netwaka kati ono omwami mugwanya twamuyitiramu muga nti batuwadde omulimu naganta mugende naye bwe mufuna ebyuma ebima byaye ebiri bye yatugulira abyetaaga tugamba fine era bwe twafuna okuva eri mu State House twamuddiza ebyuma bye nga tetulina kye twasigaza naye nga tufunye ebipya okuva mu State House. Kyali kitoko nga mukolagana ne President directly. How was Amin? Yali atya? Kwegamba ffe ebiseera bye twalinga naye ng'agwa bugwi ayinza okujjaawo nga tuli ku practice n'atuleetera oluyimba nti olumba wadde ennaku ezi ndwetaaga netupapalaawo kati ng'agwa bugwi naye nga tumulaba wuuyo kubanga kiri kifo kye ate abantu baagera ne bakyagala si because kyetwazuula bbiya yali talabika by then kati nga zino kampani za bano ba Uganda Breweries Nile Breweries baleeta kreti nga 4 kati bbiya yali scarce all over our country Uganda kati omuntu okunywa ku cupa 4 nga tekiba kyangu naye wali nga bagula kreti bantu bava Masaka Diana all over Uganda ku Sunday ne banywa ku bbiya awera Angozaleka music akalungi. Egamba nga music obitadde nga bbiya yabaleeta. Wakiri n'onya 10. Naye nga tolina choice kugamba nti bampa nnyogoga. Aze. Bbiya is a bbiya. Gamba nga tolina budde obwo nti atono ki. Ekikulu bbiya. Kati ate nga yonna bw'ogula kreti oba 4 oba 5 zonna bazisaanukula. Because tojja genda na empute. Bukulemera okuleka. Kati netufunira okwo naffe popularity olwokuba abantu bajja nga tebalina choice naye it was not because of the African Bank. Naye kyetwazuula bantu bbiya awo mwamalawo bbanga ki? Twagendawo 76 kati olutalo olwamutwala 79 emyaka ng'ebiri n'ekitundu lwabajjawo kati unfortunately ebyuma byonna baabiruutinga. Ngenda okubuuza ebyuma byaffe byasigalawo baabiruutinga lwaki mwaluutinga ate nga ffe tusobola muntu oluutinga ate wajja obadde okolera owulidde kaakati ng'ate era tutya n'abantu kubanga tubadde tuli under Amin ate Abatanzania bazze ng'omuntu ayinza okuga nti oyo omusajja wa Amin wewewolerezaako ng'obeeraka kakati ekiri fani abaluuters ate nga babireeta gye tuli oba oli awo nga waleese gita gy'omanyi nti eno gye mwalinga naleeta engoma nga toyinza muga nti gundi wabigase nemmeka nagaze nemumuwa tugenda nga tubifuna mu ngeri eyo n'ebirala awo netuvaawo netuba nti kyenga nti stepu eyo netukola ki netuba nti tulina okuddamu kati bwe twaddamu 79 around oba August oba July somewhere there. Osajjukira n'omwezi anti story eyingirira kaakati slowboat ogimanyi yali wano ku Kampala netutandika okukubiraawo birawo Saturday ne Sunday olwo mwayitaani era Frigo Band erinnya lyakwata kati nga we tukubira naye era nga embeera si yeyo ennungi netwagala tugendeko Kenya naye ate netubireka netuguma tubeerawo netukola kakati bino byonna ebizzeewo temunnayingiramu mu family temunnawasa nothing nga tuli awo tuli basajja bakulu awo 79 nga tuli basajja bakulu abakyala bavudde mu bbali mweziri mwennyini gabamu mu ngeri zaffe omanyi oluusi ati
abantu abatulaba bayinza okuza naye oyo ayagala gundi naye ate kiri dangerous kubanga oba oleese obuzibu gwe naye bw'obeera omuntu nti naawe oli bbawa gundi naye bw'oyogera oba n'omuwala avaako waya yandimbe obulungi ekiraba kati ngaabo abazinyi ate gwe kati nga bandida ate gwe oyagala butuufu tekigenda bulungi naye nabano bannammwe era babeera so okubyesonyiwa kuba seefu ebyo bikola bintu buli omu akoze naye bino ebyokuba awamu kiba oluusi kireeta obuzibu wantu wena bwojja kundagira ffenna tuli bazinyi ng'ate oliyo atudde wali tomulagidde tomugambyeko yatuuka leeti wegamba bintu tebijja kati okuba seefu mu byesonyiwa oba seefu than kubeera mu so omuntu wo omuteekateekanga otya okumulaga nti gy'ogenze oli seefu ojja kuddira nga bwe wagenze kati era bugumiikiriza kubanga omuntu bw'abeera naawe bw'aba takwesiza tekiri dangerous kirungi yomu neyeesigaki kuba kati naye kale nvuddewo kati buli twakubanga yatumalayo saa 10 ez'ekiro kakati bw'oba olese munneeka akola kyayagala kuba amanyi odda kiyoba ku makya kakati byonna kwesigaŋŋana kyekisinga obulungi naye nga abantu abamu era abantu tuba bazibu tuba bazibu era wabaawo eŋŋambo kati olina dda waliwo nze incident eyantuukako kakati nga tukuba kati ng'eno essaati enjeru kati nze nfuuwa takisi kakati ng'abakyala kati bajjo abo Honorable Magoola baba lipstick kakati eyo cordless nga ffenna tugikozesa kati kumbe kati gundi oyo lipstick abeera ali cordless agira n'agira wano kati ogera okuliwulira ayogera Afrika yeeyo esaati zonna nalwawo kimanyi nteki kati yeyaloza nadde ndimba kunuuna mimwa twakiraba luvannyuma naye ng'eka wabawo okiraba naye nga talina bwannamba butereevu naye nama nti problemu eva wano butuufu eyo cordless nengivaako okubanga olina nga nina emirembe kaga oli ne bwe naamunnyonnyolayo takitwala ki nata naye mbeereko eno eterina cordless ga teriiko mwamala bbanga ki nga muli mwenna nga mwatandika bandi mwatandika Frigo tubadde kati awo bannaffe abamu baali bavaamu before even slowboat naye nga bavaamu kati ngaoyo Jeff Sewavayo agenda e Germany kati netusigalawo nze n'omugenzi Sekyanzi waliwo Paulo Sserumale yali akuba lead guitar yafa twalina okuzzaawo omulala kwega tuzze tukyusakyusa abantu kwega naye ffe tukola replacement tetuleeta buleesi tuba twetaaga tugamba omuntu bwe tuba tulinawo tumisinga someone tumala kunoonya ali suitable tetuleeta buleesi nti ajangu oyimbe kati kiri kye nagambye nti sinyooma bati bandi oli ogenda n'osanga nga drama mulungi naye ng'ayagala muyamba osanga omuyimbi nga ali promising naye ng'ayagala kola kuba aba atandika ki butandisi kati bw'oba olina idea kati nganze band leader nga bwe nagambye nsobola wadde sikubannanga naye nsobola okukuga nti kubavooti ate ne bakuwaana naye nga nzize nakuyambye nojja n'okoba okuba beesi naye nga beesi yo tennatuukawa nga nti akola booti n'ovaamu omuki artist omulungi naye nga tekiba kyangu bantu
beerabira nnyo batandise batya ajja ate ekireeta ekyo buliriza nnyo bali bafanzi abakuwa endowooza yaabwe ne bakuteekateekamu bwebindu bweganda oli waka ye kati gwe lwaki situkola bandi yo ebintu ntibwebi gwe tokifunangako nze okuŋŋamba tolina nabo ntandika ate lwaki tolina buntandika kugamba waliwo ebibozibozi ola nti bino byayogera abantu oli akuwaana nga muli mu bbandi kati bw'ovaamu n'ogenda okola eyo ate oba fazali ddayo eri bino tebinyuma kati abasinga matoboli wa kabi nti weebale nnyo naye tobitwala kuba enkyate yajala gwe waggwamu okiraba balala ayogera just kusanyusa naye nga nekyayogera takitegeera. Oza ki ekisinza okukumira Afrigo okubanga eri number 1? Kati lwakubanga tulina principles. Owulidde kwegamba ffe bw'ojja mu bbandi by'osanzeewo bw'oba oyongerako you are welcome. Naye by'osanzeewo bw'oba ate obivuluma ekkubo liggule genda kuba tojja tuyamba. I like that. You know? Sikuzimbulula. Kati oba oyongerako era ate gwe bw'ojja kale ng'okukwata obudde osanze tukwata obudde naye gwe otuuka leero we tukwagalira ate toliiwo kati tolina mugaso. So what are the qualifications eza okubeera mu Afrigo band? Okay, qualification ngaki kati nga bw'ogenda okukwata obudde biza okuba nga si bitabo nti oba degrees oba star but qualifications ezikuyingiza. Yes. Owuli discipline eyo teriko negotiation. Discipline ebeera kuba ffe gye tuvudde wala ffe discipline of keeping a time kuwa abantu respect okwagala kyokola owulidde weeyisa otya owulidde oba onywa naye leka kubeera ku stage n'okola ki bonna bakulaba owulidde okwambala nayo discipline toyinza kugira mu sandals nze kuba kati nga wano Serena naye gwe ngeri gy'oyambaddemu nonno not necessarily nti bandi nina okwambala uniform tuba nazo naye ogabane twambale smart very smart owulidde kwega ebyo byokwega yengeri yokka tubeere bakkakka. Ekyo kyekitegeeza ki ekibafudde okubanga nti Afrigo band tetwalibwa nga baga nti abadongo baagala kulya nti abadongo baagala kulya mmere nti ebyo balowoozanga nti no band be bantu baba bakunywa mwenge ebintu kakati ng'abazinyi kakati bo batudde tuli ku mbaga kuba ene pati kati eno ffe tukuba atuyinza okukuba lebazina kati naye omuntu ali eri mu layini ya mmere kati ovuba etyo lingodduka ate ojja kati linga webanayita bandi timujje tulye byonna tugende mulundi gumu leero oli mubaweyita ba waitresses osaba mwenge wange owulidde waliwo omusajja omu yali mukongo owulidde kati munnaffe oli jesegita amini gwe yatta kati oyo baali bamukwatanga lwakuna yabula from Thursday naye weekend nga tulina ki embaga kati tunoonya kuba embaga baaba babbukinga twali awo kwa Embassy House awo naye waggulu ku top ye yali reception y'embaga kati oyo omusajja gwe twaleeta mukongo twamuleeta papa Jesse yali akuba bbeesi kati twakulakulamu mangu lwa emergency kati najja atukubireko bbeesi kati bano abasaavinga abayisaawo sombuusa biki kati ye ng'akuba bbeesi nyama luusi twaswala tugamba kino situkirabangako sorry nankuwuliddeko ekisa I can imagine twagala bannange ennaku eno kakati atoono wamukola otya kwegamba ffenna kyatubiitirirako kubanga kyakola bubi kati omuntu atunuulira gwagamba kwegamba ne tweyiraba musajja ng'ono yatuswaza mu butuufu
owulidde kati ng'omuntu mugenze n'asiba emmere asiba omwenge ku geeta ate mbaga nti ono atwala emputisi kwebintu ntubwebitu tebibaki. So discipline yesinga okwetagisa mu Africa Band. Abantu ne baba first of all self-respect then n'abalala bakole. And there's something ekiri about Africa Band. Olimanga bw'oluwulira ku CD bw'oliwera n'oduwulira live. How do you do that? That is practice. Ate era nakuwa mulimu gw'okola ekitiibwa. Kiba kyansonyi nnyo okuba nti banga jimu nyimba zaffe. Naye kati gwe lusinga ebyeri okusala mistake. Bambi kiba kibi. Tubanga ababba ebigezo. Kiba kibi wakiri. Nyimba nyingi waliwo ze batusaba ne tutazikuba. Kubanga tubadde tetuzikuba. Memory z'abantu za njawulo. Kati Luusi ayinza okubayo ng'ajjukira buli kimu naye matuba ate ye gatamanyi oba waliwo break, kati alulesa akola ki? Kati kye tukola tuga nti tugenda kuba waliwo baagala luno tukoleyo nga nnya revision. Tuzikola ne ziteera bwe tujja ne tuzikuba. Naye temuyinza kubeerawo ng'ate oli agayiiro balemye. Badde batandika luno kwega ebintu ntwe biri ki. Mwagiranga mutya ne losses mwafunanga abayimbi bamwe abamu kubanga ebiseera ebizze nga abamu bagenda bafa mu bandi mwenye nga bandi egenda mu maaso. Omu kwaba baluddemu n'afa. How do you deal with that? Kati ekintu bwe kiba kize actually kiba unfortunate. Naye temulina kyakikolera. Kati ngaawo tunoonya muntu atumussa kuba tetuyinza kuyimirira. Kati bwe tuba tekisobose ne tuyimiriramu paka ne tujjuzaawo. Twagamba waliwo n'abagenda tugenda ng'e London bali ne badduka. Omugano okoze bibi okudduka. Wali badde ogamba nti nze ŋŋenda ne kiraba. Kati kyenkigaye nti abamu bantu baba bazibu. Yeerabira gye mumugye kati ye n'alowooza ate ye waaki wakadi kati gwawo ngali kati ŋŋanzi. Ndowooza ebintu nga bibiri nga nti kakati oyo agenze fine. Naye waliwo ate okufa what do we do? Kakati oli bwafa nga tuga nti banaye tubireetere okiraba. So ebyo byonna olina obigumira naye nga tekiba kirungi. Wabula nze nnyumirwa nnyo omuntu agamba nti bwana nze emyezi 3 oba next year ŋŋenda. Kiba kirungi. Noga nti okay. Waliwo n'abaleeta replacement. Leese Luusi ono anziremu. Tugende bwebi naye si kudduka budduka. Kati waliwo kubanga gwobadde owandiika Africa Band gwe ogiwandiikira ennyimba. Buli omu aleeta. Naye nze nina ezange nga nze n'abalala baleeta. Naye oli ayinza okuleeta naye nga olw experience gy'alina ayinza okuba aleese bigambo bugambo naye musically ng'ayagala okukola arrangement ingredients ze muteeka mu luyimba arrangement oluyimba ne lunyuma. Naye tumuwa credit ye nti Ruth Kalibbala composed oba written by so. Olina engeri gy'okiwuliramu nga kirungi kati n'ennyimba nga bulaba Jim. Nti ani yaluwandiika newankubadde tulaba nti nno muganda wange Joanita Kawalya yaluyimba. Nomba nti gundi yalukola ki? Yaluwandiika kati olwo lwa Godfrey Mwambala Direct. Bwe yavaawo, how did you feel? Too bad. Tebazikawo. Kati ng'oli Ssekyanzi gwe nkugamba. Kati ne bwe mutunuulira obutuulira amanya kye ŋŋamba body language ayinza okumanya nti kati kweganga tactics tuzimanyi naye kati owaleero atomalamu Luusi naye ng'olinza obukola bw'oti n'amanya amanya nti tugenda kukola nze Mansuru nga tufuwa saki nga tuli bwe ba break kati abantu abo tebazikawo. Owulidde tebazikawo. Kakati bano ate generation zino tetufaanana. Ati ffe nze nkugambye luli nga tugenda okulikodinga tuli ba 11 naye emu nga tutuze. Kakati olwaleero agamba nti no manyi traffic jam. Kati ani gw'owulira traffic jam lyale nebulaya gyeziri kyokola ogiteeka mu program
oba obeera Ntebe ne weewa jam nti kale 45 minutes osobola okutuuka mu buki mu budde. Kwega byanguya omulimu. And I've seen abantu abasinga bwe baba nga be ba lead kati nga bw'oli mu Africa band abali kyakola nnyo rehearsals ajja ku end but I'll always see you ng'oli ku set oba ozze kuyisaamu bano oba nawe kikakatako okubeerawo. Bwe nnina kwega nakimanyira nze ndaba nakyangu ne bwe tumala mba nsigaddewo gamba bano owe kino mu kizingeko waya ezo naye obibalekera manya you answerable kati tugenda kuba wano neera newankubadde wadde oŋŋambye mbadde sobola kutuusa saa musanvu nga sinnatuuka kubanga abantu ekikulu kati nze leader amwansarable abantu yatubuukinze era ajja kulumba kakati ate bo bw'obaleka baba ng'abaana abo naye nga bantu bakulu oyo ayinza okuga nti buli omu yeegaana bwegaana sinze nakoze kino lwaki abadde wano buli omu noga kirina ebigere kyetambuza kyokkuga ne mumala obudde kati ebyo okubyewala gwe byekolere kola ng'omuddu naye abantu bayinza okujja kuwaya ate bw'obeera artist oteekwa okuba nga buli ssaawa oli mu good mood naye bw'ova kuwaya kwega obeera toli at ease so naye nga b'abantu si bangu. Olabaddeko mu mbeera ey'okuyisaamu amaaso ng'omudongo okyanga otandika eri abantu kati nze ewaffe baali bamanyi nayo nooneka amatovu akuba bidongo naye kati tebampita n'amatovu Africa omwamugambye kati kyenga nti duli baate olaba mugaso gwa naye akati sajja oyo twali tumuyisaamu amaaso kubanga emabega gye tuvudde tebadde nnyangu geeka n'okwogera nti okuba muzibu bayinza okuba kibooko but today I'm happy waliwo aba parents abaleeta abaana baabwe ono ayagala kumuyigiriza nanga ono ayagala mulere naye luli nga tolaba ki naye era tuleme kublaminga side emu ne side endala ffe baatisi w'abadongo naffe empisa zaffe zaali mbi era nakati zikyali mbi kyenga tolaba abo abalwana wadde kati bali ku social media okwo kati bano babafaaki naye yebeera generation kuba kati nga nze sobola kuddaawo nyombe na muyimbi kubanga twandibadde tudisikasinga bitunyiga na bya kwongera mulimu okiraba bw'olaba kakati ebiriwo mu music industry era nga bw'ogyogeddeko when you compare music wamwe omwamukolanga ne kaakati olaba nga tugenda mu maaso tulisitagana nti oba tuddayo ate gye twava kaakati kiri technical side A waliwo ebintu ebirungi naye ate side B ate nebyonoona ebirungi ng'obugayaavu kati ffe tetukulidde mu bintu byakubeera awo maye omuntu okuba n'olunkulu naye bamuyita kulya tomuyita lumu n'agira ki nemulya owa oluwa nzija naye ng'agenda kulya kiyambaye kakati ate kati ffe twagendanga bwa Masaka ng'olwisi tetupangisa rooms tubeera awo paka lwebukyane ku stage yammwe ne bwe bukyane kyenga nti mubeerabeera awo naye kati bamemba ne bacomplaininga nti akale naye twafunyengayo room yoke fine kituufu ne tupangisa room naye essaawa ze mugamba nti tusimbuke 2 ate olwo lwe bayingira okweba kaakati n'ogalaba bano okitegeera essaawa egaa nti enkyawa ntusimbula meka 2 bo ate bayingirawo buliri bategedeza kiro abantu babiri kwega bw'obeera n'abantu waliwo abantu bakulu naye ne bafuka ng'abaana kati naawe psychologically naawe kwegamba bintu bingi kati nganzi byembiseemu kati oli
kati nze wamanyi ndi mukambwe naye the principles naye lusobola kubeera blasting oba ne bwokola ekyamu kati abalala balinda luusi we yazze katulabe papa maikyagenda naye nze nesikola ki kuba mmanyi gye balowooza nembeera ize kati netutambula kati nenkyogera ate luvannyuma nga wayiseewo ki ebbanga oba bwewagwawo incident kati enkeera toyita miiti buli omu ategeera nti ebyo n'obikola ki n'obireka nemutambula naye otherwise abantu tebaba bangu. And musically walaba nga waliwo change mu music kaakati bw'otunya music wammwe newakakati aliwo kaakati kati nganze there is no way gyonsatisfying nti music yeyongedde nnyo oba biki owulidde kuliko bye bateekateekako ebyagala ogifuula nti nnungi naye nga mbi owulidde oba amacharism kwegamba bintu tulina okumanya tuve ku quantity tugende ne quality olaba kati ebintu ebyo otuuka kati nga Kigali gende Nairobi ng'eyo oyinza okukuba abantu ne bakutunuulira naye nga mukuba nga teri yenyeenya ate kyekyo nga oli tafiirina nti eno bbanja ekuba owulidde aba omusajja afuuye naye era nga ofuuwa lwamakyalizimu olwo omuntu mulina okubeera nga bandi music eri machuwa not necessarily nti muyimba Luganda kuba music is a universal language kaakati luyimba bwe luba olulungi kati amakulu gajja luvannyuma nti yali agamba ki naye nga melody biri byenkugambye byemuteeka mu ebirungo bakati gw'oli mukyala ebyokufumba obimanyi naye bayinza okukuwa kilo emu ey'ennyama n'oli byonna ebyokusiika naye era nemugamba naye ate luusi yafumba naye nga bintu byonna byebimu okiraba kati music ate bw'ogenda okula mu kintu otandika okwawula nti kino kirungi naye waliwo abagenda oluseefu edda twalinanga awo kawoteeri awo Market Street kaalinga ka Honorable Bidandi Sali nga tuli awo nnyo kaakati omuntu bw'ajja tuleeteyo ki mpanga ebyoli kati nga luusi atudde nga wali mpanga ebyaki ebyoli kati bye bamuleetera agenda okulya nga kamulale ali muli ese byaffe abayimbi kati waŋŋambye empanga ebyoli byebyo byendeese kati tolaba ebintu ng'ebyo kati oyo agenda naga bandi ya mutawaana eyo naye gwe nga tetolaba ki kubanga oli technical naye nga waliwo change kati after COVID boza abantu badde baconcentrating waliwo ennyimba ezizze after COVID nga zanjawuloko okusinga ki emabegako ga waliwo naye tekimala kyetaaga abantu kati kyenagambye kiri tuleme concentratinga kuyimba kwokka tufe ne kubivuga ebirungo biri muntu bw'aba akuba bbeesi agiwoomese oli bw'aba afuuwa mulere gubeere machuwa kwe kukiwa obudde ekintu nekiwooma kuba kati oyinza okubeera wano n'owulira bbaani ng'eri wali nga toba tunuulidde ogavuge nti abo bagunju kiva ku ki naye wale tebanakuyimba naye gwe oba obadde ofaayo oyo Afrigo oyo Matovu oyo Katumwa naye ebintu ebyo bitwala obudde si kujabula bujabuzi owulidde bagamba bibanga okukola omwana ekyejo abagenyi be bazze ng'olaba nti ekyejo kibi ate gwe abakeneka muleke naye nga gwe bayiiremu okira kuba wagayaala
oli Owulidde example entuufu. Okanyamwe kwa gwe famba sagala abantu. Nitasobola kikola nga bujja takikola. Oli kati tokiraba. Kati byebyo ebyokuwaana tetuwaana bantu siime basiime. Kati olaba n'abawala ng'abo kati nga Joanita ayimbi naye yaliko omuwala omuto naye ate kati ono yakajja nnaku bbiri kifo ky'okuwona respect ate abo baavaako ffe tuliwo tolina jjajjaawo nti gyali talina magezi kati oba jjajjaawo talina gwe wagajjaawo ate yazaala koga ebintu by'okuyisaamu abantu amaanyi kyenagambye nsaagala ate kwewaana owulidde kati ffe abatuwaana tubalabye ate badde erya ebyo bantu kati oyinza okulaba ng'ebyobugagga kati oli n'agamba nti yaguze emmotoka naye emmotoka bwe tudda mu bya music bw'ojja ku stage nga tomanyi emmotoka si egy'okuyimba okitegeera tuleme kugamba nti gundi yakabiibiki owulidde motoka ate era ne ssente tezijja kujja kukuba alimizi senga abagagga balina amabandi mangi owulidde naye ndabo owulidde bajja ne basasula ne batuula ne bala kati kiringa ne bwoba osomye n'oddayo kukaala jjukira nti wali abaakulabanga oli bebi naye kati ne boddirayo mu helicopter era kifaananyi balaba kiri so kati etulaga nnyo nti oli muyivu tuuse mu bantu ate akozesezza luzungu buli bulabika nti oli kakkanako kuba si gw'osoosa kati ffe twasanga bana abasajja abayimba bamasagazi taata wa Joanita Classica walya Elushama bangi nga baakabi owulidde naye nga bo bange batwagala wegamba nga basanyuka nnyo bwe tugenda ate naffe kalingoyo eri wamala yali patroni wa nga bwe tunaaba yali okusooka producer wa ku TV eyo ng'alina program eri musical ng'ayinza obbakozesa practice mwezi mulamba ne mukola ki n'abagamba entuninga y'ebivuga tojja ku stage n'okuba didudu ebintu kati ebyo byatuyamba naye senga twaga temuzeeyi naye bye tutambulirako leero naye nga twali bato owulidde naye bye tukola ki etutambulira ate bituyambye kwegagamba kati oyinza okulaba akawala oba kawalako nokola akabuukabuuka nogaa oliawo kyakasoolera omulaba oyo nno yalwanyisanga abasajja oyo nga nawe gyolaga bwotegere nawe gyokola ki gyojja owulidde genda mpola oyo buukabuuka teno jaddugwamu kakati omanye ennyimba ziringa oba abaana kati bw'oba ate gwe nanyinizo wega olaba nga bw'olaba abaana bonna wewaawo wabaawo olikoze naye kati waliwo nga Jim Afigo batuuse namba 2 naye waliwo ne namba 1 naye 2 Afigo batuuse waliwo namba 1 kati naye 2 bantu balwagadde kwegamba ne bwe tukuba teri atuula ojjayo nga tayagadde bagamba ennyimba ezo Jim Nantongo waliwo ennyimba nnyingi owulidde naye nga Jim naye yakola olwo lwa Godfrey Mwambala Mary Siridde lwa Tony Sengo Speed Control lwange ate na Speed Control kayogera ku kawuka kakati bo bakyusa bukyusa naye nali nnyimba ku muntu reckless driver vugo so baalukozesaako nnyo ku programu y'ebidduka naye tebaatwayo wadde sente kkumi ngamba okugundi Uganda Television kati ministry eyo edda waalingawo omutemwa ogw'okusasula abantu ng'okoze program kuva ku ddala 15, 3, 45, 1 ng'ojjuza
bakuwa voucher ogenda butereevu mu Bank of Uganda ne bakusasula naye nga bw'olaba ebintu bya sente ezo gyeziri naye tebanyega olidde tebeenyeenya kati n'olaba nti kati ffe Baptist kati nga ddala ne music wakisiza ffeezo kyobola nga tukuba bwe tumala weeks nga 2-3 embeera teba nnungi naye abalala Baptist bannaffe mu nsi endala si be bali bayinza okugaa nti katukole tubule tubeere mu studio biki ate tukole ki tuwumule ate tujje naye nga balya ku royalties zaabwe owulidde nga bafunira ddala bulungi butateeka tteeka mu nkola kiki lwaki tekigenda mu nkola anti gavumenti yeesiba ebintu owulidde etteeka kati lyakyuka owulidde corporate law yakyuka because of the technology owedda kati ngamba njagala gemugamba gatuyiza kukola jjinja naye leero ffe kajjira wano olimba balutumiza lulinamwe mu America tuli ku TikTok naye luli si bwe kyali n'abantu population kwega n'ebintu bikyusa kwegamba mufo kyokuga nti naye eno mukola mutya teafe wano ABC nakyo tukoppe ebirungi ng'eggwanga kati ate gavumenti yeyina omukono omuwanvu ye weebe kati nga leero olaba aba bodaboda naye olowooza gavumenti teriiwo okimanyi nti babodaboda bannanyini bo ate bali mu gavumenti be bannanyini bodaboda ate nkulimbe omuntu ayinza okuba nga alina bodaboda ng'omutwalo mulamba sikulimba nga buli katawuni ayinamu wayina 5 wayina ki kati ne waba basooza siringi 100 abakola naye yo tayagala bazikole ki naye ng'olaba ekibuga kya bodaboda kakati byebintu kati bingi nti kati nga bw'olaba music abamu tebagitwala nga bizinesi sente tebaziraba naye nga mweziri wanange papa Moyi wali ofunyeeko okunyiiga ne audience omanyi byasigala kubeera nga mufe mu katemba oli najja ozannya oba nakkuba oba najja ozannya mu paati yawe onyiize akufuwa sente ate ayagala kuwa haga wali ofunyeeko ebintu ebikudisgusting oba ebikunyiiza nga yo performing oli ku stage kati yes waliwo abo abatera omutubye owulire gwe mulimu gwamatavu mulimu nywe kakati abantu ngaabo kati bandi eyitibwa bandi temusobola kuba bukubi okujjako nga bwe muba nga mutandika kyeŋŋamba nti kati ngaawa Frigo muzeewamu wetukubira tetusobola kuba ya Frigo batuuse biki naawe tojja kusituka kuzina bantu wali olidde katogo akatogo era okatandika mpola mpola naye toyinza kufubutuka kakati be bantu ngaabo yaduumira bulungi kale n'omugakayerako kakati abantu bagenda ne bagira ki naye naawe oli muntu wekanga zivuddeko oba nti oyo mufulu ebintu bwe ebyo kati be bantu abamu abayisamu Baptist ze oba oyagala complaininga naye ozza otya yinza okujja n'onga nti mbadde nakyengamba naye senga otandikira mu kunsikamatayi awo tujja naye zijja kuva nga mulimu abantu abalowooza nti olyawo omanyi olw'okuba kintu kyava amabeegeere Baptist nga tetwewa respect kati oli abo badongo ni mudongo so what kwefa ku kyenkola tofa nti wakikwata bukusu okozesa ekyo nga oba onyiize niyite nti mudongo kakati nze nza okusanga nsitula sipiika ate siswala kubanga gwe mulimu gwa amatovu asitula ebyuma situdde matooke kyeŋŋamba bayinza okubaawo naye nga waliwo obwangu oba nkuba ejja kiyinza kudda wali kuba ndi bandirida siikwate kuki
ekyuma kati bintu byebitu kwega abamu bayitawo naye nga tekyandibadde kirungi ate kuyomba naki n'abantu tuli abakunoonya nga tuwumbawumba oli omuntu osobola kudescribinga mwami Matovu osobola mudescribinga otya singa omuntu akubuuza omwami Moses Matovu yaani osobola munnyonnyola otya kaakati kibuuzo nno ekyo si kyangu kubanga kati nze siyinza kuddawo nenneera kubanga oba weemanyi Ruth Kalibbala mukyala musanyufu abawo okunyiiga naye ate singa okwata ku baana be oba n'okurosinga layini okuyingira mu bulamu bwe awo ate ayinza okunyiiga mukyala aba musanyufu alwawo okunyiiga naye bimugyako kino abyagala ayagala nnyo obutaba na stress era kasi omustressinga akunyiga left oli mutuufu kaakati nze bambi kisooka ndi muntu nnyo wakunyumyanyumya saaga naye waliwo time ate bwebiba nti ate kati si byalwayo kwegamba eno saawa ate yaki ya mulimu kubanga gyempise yendeetamu ekintu ekyo owulidde kati olaba emirimu gino wabawo omukisa nga Ruth alina omukisa kae Ruth yakatandika wano naye akoze kino akoze kino kati nga kati kale alina kyoyo naye nze kyemba nnina bwe bugagga bwange bwe mba nga sigenze kubba oba kusabiriza oba kubaako lipooti zaayo oyo yakuba ssente z'abantu kwega abantu waliwo judgment gye bakola comparison ze baleeta nga oluusi ki kati ng'oyaga nti Nigeria abayimbi balina nnyonyi kakati ate n'ensi yaffe kati sikugamba ekya royalty kakati wabawo ensonga ng'eyo okyokuga nti naye abayimbi bano bonna tubayite stakeholder batuwe kye baagala kintu kyangu nnyo kati nze nandibadde ndowooza nti gavumenti tulina embazi eziwa newoogera n'obaga nti abe mutuyambe abayimbi ewammwe mukola mutya nenfuna ensinga nnya n'okompeyaringa naye tugende n'eno naye kati music batwagala waliyo embaga oli alina muwala we baki olwafigo yamaanyi naye after that tombuulira kati n'olaba naye n'okireka n'oga nti kyekyo n'oba n'ekyo so nga twandibadde ate tetulinga bwe tuli kati ennyimba ze tulina zandibadde zituwase naye oyinza okulaba ku YouTube nga Ruth yakozewo Ruth Kalibbala with non-stop Afrigo nga yeyakoze yazitadde n'ogagalira bo kwega bintu si byangu naye bw'ate bubiruuze nnyo ate gwamu maanyi naye ng'ate tulina shortcut kati eiza kireke bagenda nakyo ki kubanga ate si kwogera nnyo naye tufunye omukisa mubi ensi yaffe egenze ezungazunga teriiwo nti kintu kitambula butereevu owulidde bwe buzibu ki kati bano abayimbi kati nga nagenda nga nkyali chairman wa Uganda Performing Rights Society nalwako naye nga tukola voluntary kwega ate waliwo ntufuna sente naye nga ngenda eyo mu nkiiko Senegal, Cameroon, Ethiopia, South Africa nga bwe tunyumya nabo nti ebyo bye twalimu naffe naye mukole bwe muti kati bw'ojja n'ogamba abantu kati nga ekyokugamba baŋŋamba nti kyemuba mukola mubeere n'eddoboozi limu temugamba nti tuli ba senior bali ba junior naye mubeere kintu kimu awo mujja kulwanyisa ki ebyo bye muliko naye munaaba nti ate bano bakola bwe bati kati ngaawo baŋŋa nti rediyo ezo kati zibawa ssente rediyo nante ate tufuna ate tezaagala kusasula kakati ng'ezo mwegatte mugende nti muve ku nnyimba zaffe owulire bajja kukakkana kati be nabagamba abamu
kale buli oyo mzee Matovu bakola dderinya kati ennyimba zange bwe zitayimbe naafuna embaga ana ono basaasira yakayira ne kati nzayogera ndi senior senga mbadde ntandika butandika nenze mbabuulidde tetukubye ennyimba tetunakufunamu kye tufunye naye bali abasajja bo baaga nti mukole corporate companies ng'ezo ani zijja kukakkana mutuule naye mutandike naye kati olaba na wano oli omuga nti bambuuza nti nze sibirimu sirimu performance right society oli songa society yali eri collecting society kuŋŋaanya ssente ate tesasuza muyimbi esasula radio tesasuza muyimbi nti oleeta bulesi bufaananyi bwo ne wax zo n'oregisteringa n'ofuuka memba owulidde kyakubiri kati luusi bw'aba ayagala airplay yaleme egenda society yeegende egaye nti twagala mwezi mulamba airplay yaki ya album wange muleete nga memba olema ate genda kukola ku bya radio ne bagamba nti gwe sente mmeka tukusasule okulere luusi memba waffe nti mitwalo beekiti ntikwata yabakuwa risiiti owulidde scratch my back and scratch yours kati ffe tusasulidde luusi tumusasulidde naye naawe bw'oba okuba ate ennyimba naawe sasula tubeere nga naye si kujja Matovu ye presenter luusi n'amuwa $2,000,000 akube ate Matovu taziwaayo ku radio management ateekamu ki mu nsawo kakati tolaba nti awo kyali kijja kuyamba side bbiri management ya radio kakati bapresenta baba mu nkiiko zaabwe bali bakama bawe baga nti naye kiri kite ekyabayimbi boffe tubayamba radio yebayambye wano kumbe ziri ze bamuwadde kakati amazima galiwo okiraba naye ze nga tuba n'ekintu ekyo ze nga tuli wala radio tulina more than 100 owulidde kakati ogenda n'olaba abo balina amabaala tebaagala kusasula kubanga royalties ziva ku banka gundi ezo minibaasi biki owulidde mabaala night clubs zirina okusasula bali bannaffe abatuze mwe bafunye ekirala abantu engula y'ennyimba yakyuka ŋŋamba zino gye mufulumya edda abantu baagulanga nnyimba kagani kasiwukira atunda kaseti naye akati essimu zaakendeeza gundi eyo kuba kati luusi oba okalina n'okansende n'olina akawuli olidde kakati kujayo data gyabaagize naye ate omuyimbi egendeere kati betugaa nti radio zive kuki ku nnyimba zaffe kati bo nga bagamba radio kale tujja kukuba Michael Jackson tuli mu kibiina kimu kikiringa kati poliisi bw'ogiraba Interpol luusi bw'akola omusango n'addukira mu America Interpol emuzza etaga nti nze ndi wa Uganda ekolaganira wamu kati ffe tuli mabega naye tulowooza tulina amaanyi kati ekivaamu ffe nga tusirika owulidde kubanga ogenda n'olaba nga ate gwe ofuuse mulabe w'abalala kubanga oyogedde ekituufu kale byebyo ebituleetera mwami Matovu teri mwami atayagala mmotoka emmotoka kika ki gy'osinga okwagala mmotoka brand kati mmotoka kati nga nze mvuga Land Rover. What is your favorite? Anti Land Rover naye ate module esinga eno naye nga ennyo emmotoka kati nga waliwo Kia kwega njagala ega kubanga kati bazimodifyinze Land Rover ziri ezedda size ngamba kati zino kati ngeyo gyenine yange ziriwo nga 2-3 empya kati ne bw'ofuna eddirira eri
mba comfortable. Omanyi gikanika singa beefunye obuzibu. Okukanika physical. N'obikulamu n'otereza. Bamanyi okugira maintaininga, that is okumanya nti wano njagala oyiro, wano amazzi tegaliimu, coolant, ebintu breaks teziriiko, nzimanyi nti nengamba nti breaks zange tosiga mmotoka tesiba. Olidde ebyo ngenda mbiyiga mpola. Kyanziza nnyo obubaka obuli eri aba artist naddala abaana kati abazze omugigi guno omuto ddala. Njagala obasibirira entanda Papa Moi. Entanda era bulijjo mbasibireemu kwagala kukola ekintu ng'okyagala. Twagala ffenna ssente, naye ssente si z'oba osooka okulowoolezaamu wabula kyokola. Kati nga bw'oba tolina music tofulumya. Take your time. Oluyimba lukula. Oyinza oddutandika awo n'olowooza nti ki, naye bw'oluwa time lukula. N'ekirala n'okwebuuza, oyinza okujja n'oŋŋamba nti nina oluyimba lwange luno luwuliremu. Siyinza ddubba kubanga ndi musajja mukulu. Oluyimba lw'omuntu n'endubba bambi kiba kibi. Naye omuntu n'omugamba nti naye wano ati waliwo bw'ogamba nti gundi tuyimba Luganda naye wano oyimbye Lunyolo. Awali Luganda luli delicate, awali okuggumiza, awali okuwangaza. Owulidde naye toyinza ganza akwagala olusi Luganda kanti manyi muwangaaza ebyammwe ebintu ntubebiti. Owulidde kati kyekiringa bw'olaba ng'obadde okyali muto mu kusoma, bw'ojjayo ebitabo byo watandika okusoma okuwandiika handwriting, oyinza n'okugaa nti neweegana nti siye. Kati ne music bw'ali otandika wano olowooza nti kyakabi, naye nedda kati bwe sini bawuliramu buwulire teyeetagana kubuwulira mirundi 10. Ndowooza gobagenda mu kivulu oba owulira buli nsobi. Kubanga kati otyo byose nayogera ku ekyo. Kaakati kirungi abantu batandise okuba live. Naye eyagala practice. Eyagala ki? Kati omuyimbi kyansonyi nnyo okuyimba out of the key. Bali mu ego oyimbidde oba esharp oba biro kwegamba ebintu bwebito kubanga gwe tobiwadde budde. Kakati bano abategesi ye n'aleeta ebitaala ne mwambala. That is not music. Music ate owulidde si fashion show. Twagala music. Owulidde twagala ki? Owulidde kakati ate naawe abaleeta abayimbi mufune abantu abali tekiniko bapractice babeereyo mu practice y'oyo luusi wammwe agenda okuyimba. Ekisooka abantu lekeraawo okulowooza nti tuyimbira bannayuganda bokka. Abantu bajja okulaba balabe katolaba ng'omupiira. That's why tusamba ebikopo African Cup of Nations. Ensi zonna ezibaamu ate omala qualifyinga ne bama Uganda eyo balina okiraga nti Uganda temuli. Kati ne music bwali tetukubira baki bannayuganda bokka. Owulidde tugende wide. Kati bino ebyo that's why olaba abantu abo abajja mu show zaffe kati ng'ezo show zemuwulira. Lwaki temubamba na Kenya? Lwaki Abanigeria tebaliwo wano? Lwaki Abanyarwanda tebajja? Kuba abalaba tugenda kulabayo. Sijerega bugere. Negwe oyinza okulowooza nti oli wakabi naye nga tolina tekyetaaga kuba nnyimba 2 3. Just one song is enough. Omuntu okujajinga nti ono artist. Yes. Naye si kwambala n'okyusa naye ng'oyimba bubi. Oluyimba tuleme kubeera ba studio made. Kati nga technology bwe yajja bano ba producer nabo balina party yabo. Naye kyesaagala kwe kuba nti gwe oli muyimbi ate producer agamba nti kati gwe omaze okuyimba genda. Nedda beerawo akole ekintu nga naye wooli. Naye si kugaa nti lino n'oluyimbawo lwawedde. Kati gwe bw'ogenda ate mu practice kati nga ffe waliwo abayimbi be baleeta tubakubireko. Naye ng'ate tulinga ffe ba director. Ye nanyini oluyimba bw'omugaa nti awo omalayo oyimba obalawo chords meka oba beats meka tamanyi. Naye nanyini ki because yayimbanga
n'afuluma n'agenda ono n'akologa ebintu bye byangu olidde akyusa bikyuse wano naga wano ka times 2 naye kati n'ebyo olina bikwata kuba oluyimba kyerugamba kane bw'ojja tokola performance abo ne batandika okusala ensobi tekiba professional ekintu kiwa obudde weba practice kola practice emyezi egi ojja kulaba enjawulo naye bula weeks 2-3 nti ojjogere ki first of all stage eyo ebeerako tension yinza okulaba abantu n'otandika okukankana n'okankana olidde naye okufuna confidence ne bw'obula omanyi wodda naye si kubulaba ne bamanya nti ono abuze so kukola kakati music yeeyongeddeko naye tekimala tekimala twongereko tetukoowa nti kati ntuuse tekiriiyo tekibangayo neyanza nnyo papa moyo olwakadde kompadde kale nnyabo neyanza nnyo neyanzeege kale bambi nzikiriza ndiddamu olundi era okutawaanyaawo tewali tukomewo ku luno twogere bya music naye kangene musomi genda osome nange nkomewo onkwata ensobi kale neyanziza kale bambi so mukwano bwe tuba tubadde olunaku olwaleero tujja kuddamu olundi ate kumira mpeera bankomire aye